bagamba kusuubiza akira akuma, naye abasajja b'ennaku zino abasinga bakoma kusuubiza. Nina essanyu nti mu nsi ya laavu alisinze nafuna omusajja atakoma kusuubiza. Nafuna omusajja asobola okuvayo n'agamba nti munnange Hajjati wange Janaati oyagala kino kikino. Ebimu ku bintu ebisinga okunsanyusa nti atalisi bw'aba talina ayogera nti sirina, abasinga bw'aba talina ate anyiga bunyiizi. Njagala okimanyi hajji wange Imran Mahadi ajuna nti ku nsi kuno ne bwe kulijja abasajja abafaanana batya, sirikeera ku makya ne ŋŋamba nti toli wange, sirikeera ku makya ne nkwegaana. Era njagala okusuubiza Allah ne bw'aba ng'ageza atya, ndisigala ŋŋamba nti nze ndi Hajjati wa Hajji Imran Mahadi ajuna. Abasigadde mu nsonyi wanga, naye omutima gwange temwasobola gusanyusa nga bwagusanyusa. Era mbaagaliza kisinga mu nsi yammwe eyo gye muli, naye nze munnange nagenda ne Hajji Imran Mahadi ajuna. Ky'oba omanya nti nkwagaliza amasaalibwa agajjudde essanyu, era njagala okimanye nti Hajjati wo Janaati akwagala okamala. Newankubadde nga tetuli kumpi, njagala okimanye nti emitima giri kumpi, era nga njagala okwebaza nti weebale nnyo byonna byonkoledde munnange. Gwasinga mu basinga era gwalisinga mu bulamu bwange ebbanga lyonna. Happy birthday my Hajji, nkwagaliza amasaalibwa amalungi munnange. Allah akwongere era akwe buli kimu kye weetaaga. Wow.